ya mu kisaawe kino eky'okuyimba emboozi tuziwuliddeko bantu bangi tukyaza abayimbi wano eno abayimbi abakyala abasinga obungi akugamba wale nze mbadde mu kyaki nyimbye mu kyaki nyimbye mu kwaya mbaddeko mu bandi nalina emyaka mu kisaawe nagamba yali mu bandi eyo myaka n'emyaka ng'akuba ekintu kye not until yafuna muzira kise yamuyamba n'afuuka kati kyali. What is your story musically? Nange natandikira mu kyaki lwakuba before I go any further njagala okusaba abali eyo mwenna obanga omusingi gwo guvudde mu kyaki lwakyateba otuuka eno gisuula anti nange manenga kubuuza kimpisa bubi kuba nze nkyaliyo. Yes, wenfunira akaddeko nawe nfunira akaganya. Trust me, I will go do what I used to do. What did you used to do before? I was a worship leader in church. Tova ku kituuti. I was a worship leader. Wow. Yes, so lumubira ono kimisinga. So nange yo je nava munange. Naveyo mu church. Natandika okuyimba mu church ndoza ndi mu primary. Ani akutwala mu church? Mama wange. Mama you wa church? Mama wange yali Asha. Sina yali Asha. Even up to now? Yes. Wow. Mundabi. Asha nja kumukulabira. Asha mu church. So ne baganda bange nabo baakirina nti nabo baweerezanga mu church. Ne baganda bo. Ekyo ka family ya music. Yes, music my family. Akuba mama tayimba. Oba muzee. Samula bakonga alimba naye kale. Biseera byawe ebyo. Ayo kuba ali afutukalaga. Possibly. So bwentyo nenzijanga nti adoptinga from them. Nenyimba somero kuba nzijukira even my A level I got a half bursary because of music. Wow. Yes. Nensoma ne maliriza kati mu kumaliriza abo nsonyiwa kano mu church eno talent zikyaliyo ze tulina kati bamwe tukyalina yeje emigi gye tuyinza ogamba nti wale abaana gye bali mu church abasinga kufe gye bali. Yes. But what is the problem? Nja kuza ku side y'abali ya gospel. Kati mulimu n'oli agamba nti nze njagala just kuweereza Katonda kimala. Very many of them akoma onagamba zikasitampereza Katonda I'm good. Yes. So in my vacation bandi je nasoko okuyimbira mu kuba neyantika mu yantwala mu bandi yansanga ndi mu church yeyampa ne twagitanga repertoire yange yasooka alongita mwami Sowed wa UB5 band. Sawe no bandi yekolera Maddox. Exactly. Kati ngambera mu naye mikolo mpola kati ngenda okudda mu church twalina father ngita father waliyo bikuba bibiri obeera yeno mu church n'olumba n'eri. Yes. Kalate wekyanyambira laba father nga naye alina band. Father? Yes, Father Sentam William. Okay. Kati mukubanga alina band kyanyangwira nti naweerezanga naye mu church kati ndiko kupickinga interest ne mu band ye. Ndiko kujja come and see obeera mpola. Kati ogenda picking and enjoying band ye. Olonga amanyi gagalaba. Father amanyi ko yali agamanyi. Yali agamanyi naye nga ebiseera nga nakatandika nani nsinga eri amanyi mu church. Kati nga nze efe bosanga nti mu misa mulimu abantu babiri abayimba nendo tuyimbe misa yonna negwa. So kati nentandika mpola. Amateka gabeera mangi nnyo ku church. Kyemmanyi kubamu ku basumba. Munansonyi obanze ndowooza nina nkyanga. Abasumba bemanyi balina amateeka mangi nti omwana wabanga ayimbira kwaya eno bakiraba nnyo bubi nga ate osala n'odda sayidi eri gwe tekyaku affectinga mu mbeera yonna. Kati nze wekyanyambira nti kyakuyamba buyambi. Mwebiri babyogera. The criticism is always there. But is it there? It is. Because abamu baba manyi olumwononyi otuse bichi bibamu. Naye munaye nabo tobanenya because buli omu Katonda alina engeri gye yamuwa okumutegeera. So kakati nze when ayambirwa it was like a blessing in disguise nti bandi gye nalimu yali ya father. So he would always understand. Nti bwe tuba tugenda kola bakimanyi tugenda kola ku Faven Suites bwe tuba tugenda kola wano amanya nti lero balina embaga things like that. So my life was just clear. Okay. Yes. Okay. Nembeera kati after like 2 years netandika okulinya kamala niko kunyimusa nenva mu jena freak nengenda ko mu bandi ndala naye ekyanyamba nti I was just progressing ava mweno nenenza kwesingako ngedala byodako lisingako yes sikudde mabega
kuba ne bano bandabiranga nti oli akusanga nga nalabye omwana eyo naye bwati ne bwati ne bwati amajamu ebiriko mu bandi yaffe genda olaba progressing bwenti paka we natuuka ku mukulu Michael Uma nga tunatuuka ku mukulu Michael Uma obulamu buli butya mu bandi si byangu natandika nga ndi ku command singafuna transport mamala okuyimba ngakuwayo ekyebiri mitwalo ebiri byokka akwayo ekyebiri yo nekwata ogenda but ekyo sakitunuulira because I was looking at things in a bigger picture. No, ntoyinza butakitunulira Zafa. Let me tell you, n'okuyimba obuyimbi okunzikiriza nnyimbe kyalinga kimala. Nga buli watono kyalinga kimala because nze kye nali njagala kuba I'm not discouraging anyone naye sirina mulimu mulala gwe nali nkola era ne bwe nagezaako banfunye omulimu gwa supermarket obudde bwange obw'okuyimba waliko ne mu supermarket zagenda byannema naye ddala nga obudde bwange obw'okuyimba babuyingiramu onfuna nembivaako ne banfunira nga musofunayo akamubama naawo bikininga mukama wange anaaguma nga nzigadde kugenda okuyimba so buli opportunity yajjanga eya band I would just want to fully venture into it. Okay. I go deep nkiyige nkitegeere tofudde ku kya ssente sakiro era tewazuukuka mpaka ng'ofunye likollebu natuuka bwe natandika oku-improvinga kuba tesobola kubeerawo mu kifunga teweeyongerako kati natandika okweyongerako nentereza here there natandika neminya natokwayo 5 bigi nezinya neziba z5 natuuka nezinya neziba za 7 nodda ku 10 nga n'omuntu okuyita okuwa gigi 15 naye regular yaffe ya 15 ganga weesalirawo exactly so kyekyo kyegambye nti na progress because ne wakadde okuyiga ate nekye nali nkola wakadde n'oyiga I love that ne wakadde nenjiga because nali simanyi I was passionate naye nga simanyi what it takes okubeera mu live band because tomanyi kyekitegeeza kuyimba luyimba lwa muntu osanyuse naye kambuuze kankwebuuzeeko ageri gy'oli nti waliko mu live band what does it take era owulira otya ng'oyimba oluyimba lw'omuntu kati tutunulye Josephine oli nze kyenakolanga nganza omu lwambala mwazikwatanga mutya nawulirizanga nnyo ennyimba so you always have to make sure you updated music ky'omupya aliko kati muwuliriza omupya n'owuliriza owa wakati awo n'owuliriza ne ku mukadde kubanga you have to tap the entire audience nti buli omu ogenda vaawo ng'akoze eki ng'afunye exactly kuba oli azze leero n'anyumirwa yagenda okuleeta ow'enkyana-jja nga bamunaye nina gye nalabye omwana ayimba bulungi nebandi bakola bulungi ne bajja so kyenakolanga ng'ennyimba nzambala nga bwe mba nduyimba era abantu baŋŋambanga nnyo naye gwe oyimba ennyimba obula kusinga bannyimizo awo banaliza okuteekamu kasunda basi naye munange kyantuukangako nnyo ati ate weewunye natuuka ngisera nga nkola na raga naye Zafarani nze kuwulira singa tubadde tulina be tusobola okukubira ne bakubuulira nina muganda wange Sandra kyemanyi awulira kwali angambye kwali yajjanga ng'ekimuleetanga ngamba naye lwaki wano obeera wanjawulo kwoli ow'omukyaki wano ng'ofuga ekirala olwo nga nange okuba nnyimba nga nakutte ku luyimba lwa Zex birangirangi totuwaga kale lindako tulabe olowooza oli mityana kayimba ki kembakuwowa kayimba ki tekako nalinda linda omuwala nga gwe kati noke nkufunye bonna batidde bambi nyenye vako ususulu ovakedo kale kaninde biro ebiddako wali nsumulula ngoberera bonna tebamanyi kikyo nkola muli munda onzita I swear you're killing me on Zita. I'm mad over you. I swear to God, the babies on Kubianga Ladu. Nekubye tattoo. Bonate bamanyi babies and nekubye tattoo. Zena linda domo walanga gwe katino kenkufunye bonna batide. Bambi nyanya vako. Akuwazoka masterinze Zafaran. Onyeza yakalaka Zex. Akuwazoka kutte. Ojja kumpisa. Muganda wa. Yagala ompise mwangu aliko oli. Kanfune ya. Akora tata.
right, tata. Nakede kumacha wana wancha Number city boy pwenda vita Kana kayimba baby onje wa maderesa Katira waeno Oh Zenkwagala simchezo Baby la wayomino Oh we yaneta nechejo Uwanga nzenkwagale Nenda kugamba kwa waleta ziratate Anti ziratata zileta zimasake Zenkwagale Nenda kugamba kwa waleta ziratate Anti ziratata zibazaye masake Did your mama ever tell you how you gonna find a regard to love you? Yenze baby my kavite I got a lot of things to show you, baby. Nabula baby nefulukota akononyeza kaserula yona Pula. Hey, I was kiriza. Ladies and gentlemen, Charlie Connect Radio, America understand. MC Wale to the beautiful Zafaran okuva mu Swangs Avenue. Nzikiriza. Should we say omuyimbi alina okuyita ko mu live band? It's a very beautiful experience. Chigatta coach. You can easily know your vocal strength, your vocability, no manya how best can you use your voice as an artist. Yes. So Chikuyambira ddala. Nyo. Amaweda nebuuza. Eddoboozi lya Zafaran nga liri loud and clear. Nina okwongeza bano abayimbi abamu olina yongeza buli kaseera tatekola ki naye eribyo kuba we twatandise liri clear. Anti kati waliwo watuukanga osanze sound nga mubi. Onogaana okukola. Omuntu ali mu audience yazze kuchakala kuwulira bandi na kunywa bbiya bwe. Togenda mugamba nti sound mubi teweewulira mu monitor. Kiriza obagana oba olina okukola. Ojja kukola. Tufaawo. Nenjoyininga omwami Michael Ouma. Ebiseera. I think that was close to lockdown. Yes, netuyingira COVID. Omusinkano. How do you meet up? Nali nakolako ne Augustine Mukisa. Okay. A drama. So, Augustine, I think bamubuzanga, who can you connect? Ani gola bayinza okugattawo wano. Ani goyinza recommendinga. Yes. And sorry, before I get to that, nasoka kukola na John Black, ngandi backup artist wa John Black. Kasada. Yes, Kasada. Kasada musinkana muti. Kasada waliwo band nga bagiyita Nyla's band. Kati yajja nga zikola na Nyla's band. Oyiseera yali atandise okuyimba live. Kati we twabeerera abo so Augustine wandabira. Augustine bwe yandaba. Buli bwe bamubuuza nti who can you recommend? No, nalabye bakinga Kasada. Zafaran. Kati awo nga ntandika okukola ne Michael Ouma ne tukola Ndoza nakasente awo nga kalinyidde ddala tokyafuna mitwalo ebiri kali kasavadiya nga le batuwadde asatu beetonda awe n'obwenyumira nga zoyagala zebakuwa abakuwa asatu ne beetonda munange tusonyiwe bigenze bubi leero tebitambudde bulungi naye gendera olala bigenze naye nga nze nsima busimi kozi nalaba nga ndaba gyendaga so I was always happy at whatever I would get. Okay. Ekyasinga ng'okunkola obubi omuntu kunnuma n'atampa yadde kumpisaa mu maaso bali bakulumyeko mwagera ne mukola batakwayadde so oli asobola obbagamba anti naddala embaga ezo omuntu agamba embaga basasulako deposit ankati deposit yabagenda oleeta sound biki kati mulinda ku zino ze bagenda osembayo okuwa agamba omugole anti tasigaza kashi naye agambye ajja baweereza enkya awo nga gomanya owedde kyokka wapulaniza ebintu byo oyambadde okoze akabiri ne makeup omukozi. So it was tight naye byonna tubiyitamu kutuyambamu ebayiga bituyigiriza bingi n'obugumiikiriza wakati singa wasanga ng'ow'omutima omunafuze nina bemmanyi abaatuukanga nga bw'ajja n'amala okusetinga sound bw'ati nga gamba mpa balansi wange ennyimbe naye abo baba bakyamu tebaba bakyamu naye kati oba nti ogere ntya ku point egamba nti
a man to man understanding. You deliver. Notamononera lunaku. Naye ate okwegala ekirungi bakitonsasula abakyali nomalayo ne bitavaawo biri eri ebyokuba bikyuka n'ab'emmere baagala ssente abaddiko baagala ssente kati kola namu abapulegi nga temuleese omanyi okwesuubiza tetaleeta abasajja nga tebakutawaanya sinawulirayo mboozi ya musajja tebibulamu naye ekikulu kumanya your goal notava ku mulamwa. Yes. Zafaran, waliwo abawala bemmanyi nga ye bw'amanya nti Peterson yalina omuyisaawo asobola okukola kyonna ekyetaagisa siwale n'ayitawo nze nasaba Katonda namugamba Mukama kusaba onyambe saagala kugaba mubiri gwange lwa kariya yange lwa kintu kyenjagala era nasaba Katonda ne mugamba Mukama mpa simanyi bakiyita mu Luganda natural breakthrough ngakyekoze kyokka nga siriimu bino bw'ate nayitako ewa manager gundi naye teyanyamba yankozesa bukozesa ono yanziba ono kitegeera era I was patient nti ebbanga eryo lyonna lyonna ennyimba zeŋŋamba eziringa ezange nalina kadduo ne mukwano gwange nga bakayita malayika ate yakeproducingira akalala baali bakayita binyuma yes binyuma era mukwano gwange ye yantwala mu studio olunga weyitaani era nali Zafaran even we were back yes nali Zafaran ndakanoonya wakawuliriza oyinza okudduka ng'ozemu n'okawuliriza it was beautiful bakayita batya binyuma era maaso nga bwenkanoonya so munange bwe tutyo ne tukola UG Connect. I think that was lockdown kuba zalinga online. Okay. Nentandika kubakinga bayimbi ubera online inayoka online nina kuyita inayoka project kena kuyita and many of other things. Okay, is this the song? Ego. Kekasookera ddala. Katusoke tukawulirizemu tukomewo. Buli omu alina okutegeera what it is. It's not been something easy. Okutuuka bw'otuuse. All right. Night Radio Reloaded. Lwe luno oluyimba lwa Zafaran olwasooka basebo ne banjabo katuluwulirize tukomewo. Kondrao byonna byewekola binsula kanzunzu ono wange kamukwekeno kamutekeno wanda mubireke ebyo bimwesunga muli ku byammwe another drop kansunasuna kalenzako binyuma olwo ani akutwala mu studio kana kayimba nina gwe nagambye Sandra oliwa Oma before natona agendayo wa Michael sinagenda wa Michael okay kakati omwami wa Sandra they are all listening I'm sure Matt nkwagala nnyo banange thank you so much twagenda nga bankubira nga mumanyi Zafa ndi mu vibe nina badde envuga nina kayimba ke nafunye and I feel like jakatulamu bulungi atugenda mu studio oba producer walo mutanani studio eriwo yali machindi eyo yali machindi eyo naye producer sijukira linnya lye atusonyiwe oli mwogerako nga tomujjukira era writer sawe no magic pen akosa magic pen kakati nga ngamba tugende vibe ja kujire konzi kale nga tugenda nze ekitegeeza ebintu bino bya ddala nti ennyimba za vibe betuwulira boogera yes vibe erina kusooka kujja yes ne mukola oluyimba yes okay era twagenda nze Matt ne Jonathan the producer yali mukati studio twalimu banji alanga bampa hype ndimo lwa chachi lungi vibrato lungi akawo ka chachi nga kanje zafadamu ojja kukikola osobola ngamba wekoze jayo koze kale ngale si bintu byo mwana wa chachi I'm telling you naye munange ekyewunyisa twalukola in one night ne lugwa ekiro kimu oluyimba ne lugwa binyuma nani bampereza demo nempuliriza I was excited it's beautiful ati nanga mtubona dukola lugwe bulungi nnyo era njagala omwebaza because I did not pay any single penny kiwasasola deneki bamuyita bwisiti jawo tukole kasawa maliza sina kumpita yanona
yannona ne tugenda mu studio ne tukola nameka sure ndi bulungi ndidde nywedde nkoze ne tumaliriza okukola nanzizaayo ewaka. Wow. Ekitegeeza ye yalina kyakulabamu gwe nga tonnakitegeeza. Exactly. Should we say ye muntu eyasooka okukulabamu Zafaran eno gwe tulina lunaku olwaleero? Not to get enja obutagamba nti ndi musosoze n'abalala baakira bakozi nasooka kola kaddiwo ka malayika ne mukwano gwange then tulyoka tukola kana akabinyuma anti basinga ono abaakirabye n'atekinga action wanjawulo ye wanjawulo nnyo era I don't take it for granted. Do you take time ne munyumyamu bano omunoonyaako? Mbadde naye leero n'omugamba ojja kummandu mbadde naye bulungi nnyo actually babadde bagenda kundeeta naye ngeza obudde nga bukyali nnyo nesooka ne babako gye bandika nze ne bagenda era nebagamba ogenda vaawo saawa meka tujje tukunone nimala amazima simanyi naye nga manaja yakuweeza takuta anti wodda wadda munanga kola mulimu gwe anange kitaki nefulumako akutunyumine Zafaran onsemberedde wano tompeeza akulikuteya nsembera wano saba nebyokogera yangambye wale sebe byaffe biriwo naye nga naye abaana baswangizi bano fulumako genda onyukumazzi wamma Zafaran tugende mu maaso tukola akayimba kaffe binyuma olwo wakatwalako ewammwe ne bakawuliriza nakasharingira buli omu jukira sayina nti naba promote oba beki naye mikwano gyange nagula data amala think yali Freaky Friday kolo buli omu ne muweereza buli omu obuzibu bwe nafuna bwali bumu maliriza okukola akayimba kaweereza mikwano gyange ntandika okumanja video lwaki babanja nnyo video tatawuliriza na audio video eriwa twagala video audio ewedde kati video yaddi kuzala naye mutwale ekola era video tetwagikola netwakola kiki tewali sente sayina management naye omukulu teyateekamu akwasaganya ebintu bingi I should say and nekye yali akoze it was just perfect like good enough exactly kuba yandaga nti nsobola so wano bigenda abalala bonna bagenda okujja nga nze mulimazo kifuna I can do it. Toba nakubuuza should we say is ye muntu eyasooka okuzuulamu ekyo oba Zafaran ngo tuli naye? Yeah. Wow. Then tumwe ku bugalo ndowooza. Man, thank you so much Banange Hamza. Webale munange. Hamza? Yes, Hamza. Sajja musira. Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. On his behalf. Josephine, mbota bise. Zafaran lijukire na. Eri yasente. Banange nno nabyo bya ddala. Tata wange yantuma. Kati kanani akakutuuma kana? Josephine, mama yantuma isebe yawo. Josephine, due to some reasons. Yali yakusomaawo. Oli mugezi nnyo. Katoliki. Yeah. Nga mwana Yosefu omutuukirivu amuwolereze. Mama abakkiriza. Baduvuga ebiseera ebimu sipiidi. Baduvuga mu sipiidi. So, tukola binyuma Zafa. Omusharingira mikwano gyo batandika okudimandinga video. Kikusukkako. Ma video teriibo. Kana bagamba kisera bakinatuuka ekya video ajja kujja. Teyajja. Paka kati tejjanga. Togirowooza nga nako ibena kuna. Naye ekinsanyusa nti bwe nayingira Swangs buli eyawulira olwo oluyimba ambuuza oluyimba lwaffe waluteekawa oluyimba lwaffe olina plan ki era mwena abawuliriza binyuma omukadde I have a big plan for binyuma. Really? And I'm sure you all love it. Kati kasitogenda ku Swangs bagenda dufuti yankabalu tuuse babuligenyigo kakala kabafulize ekintu it's more beautiful. It's already done. Beautiful. Anyways, kati tuliwa Michael Wuma tukola. Mukuba show. Basente kali nyao kati mbele chukidde ddala. NBS catch up, NBS night live, something like that. Lockdown nyao. Lockdown ni paka kuyita yonna ngeweddeko. Paka 20 I think nakola ne 31st 2021 into first bakola joint UBC TV ba zibagata naliko bulungi nnyo kola
wagenda n'okubeeso mwabafuna ku ssente ezo bakuba batugamba baagaba ssente abakulu bazifuna owaŋŋambe buli wakomanga okulinnya nga n'akasente kalinya naye kati kugamba nti baagaba ssente kyenafuna kusinzira ku kigambo kyekozeseza anyways ovaawo bakulaba batya abaswangs era bakuzuula batya okugamba nti ono omwana tumwetaaga mu lockdown kati bwe natuuka nga nkola ne Michael saata bandi kugamba nti nakolanga regulars zange so lockdown nali mu bandi bbiri nali mu Bahati and the band wenva mu Bahati and the band actually savaamu willingly naye nina mukwano gwange Eugene ankubira yali yankubira ddanga beera ankubira naye nga lwankubira mbeera busy ngambe Eugene njagala naye ndi busy so this one Sunday ankubira nga Zafaran kitutusalako jangu otulabeko baali bagenda kukolera ku Lazio ngamba tugende ngenda kukola ngenda nkuba show nzijukira nali nzekka waliwo essaawa eyasooka nga ya slow session yasooka ebeera ya slow music and all that ati the second hour netulinnya the third hour n'abeera raga so I did the last 2 hours myself jokero olina muka raga okuba okuvaako obufi aya katambatte okuba raga katambatte nyini kifo n'abagamba omuwala oyo bwe mutamuzza namwe temudda buli wagenda nga bakusiima ate nga jjukira nali ngenze just kuvibinga so bwabagamba ije nankubira nga Zafa omusajja atuwadde omulimu kuba naba I think yali trial gig atuwadde omulimu naye akakwakulizo katutaddeko olina okubeerako laba obuzibu bujja Sunday eyaddako waliyo Janzi Awards olina okubakinga up Janzi Awards kati ate nga ne bano omisinga kugira tutuuka so tumala okola rehearsals z'abayimbi abajanzi something comes up and they're like tugenda kukyusa abantu mwe temugenda kukola munaatusonyiwa naye nga jjukira bano nabagambye siriiwo ngenda ku janzi bali abeeri abakadde bo nabo bakimanyi siriiwo so nasooka ne nga ndabika ndi free kati bano bangamba Zafa bw'oba olinawo akaganya neweza ddakiika 2 yitawo kubanga ono omusajja bw'ataakulabe kagenda kutulya amaaso wali abagamba obantu bakulina tebadda ate yali musajja muyitale babeera strict very strict kati kasanamanya nti ndi free nga ngenda njubira nakola na saawa esembayo ngena baraga wange vaawo netooke lyange nga nnyunyuka so gaye ayogera nange ngambuulira nga nange nkira bakozi bandi yonna omulimu bagwetaaga kati nze omuntu omumbalemesa omulimu so nga ngenda njogera ne Bahati and the band amugamba muganda wange ABCD namubuulira openly ne mwana nagenze for a trial and this happened ngamba nyabo salawo either oli waffe oba oli wabali ekisooka amazima gali nti eno gye nali nziza okukyala tooke lyalidde nosinga eri eno mukicuba mu kicuba ettooke lyalidde nosinga eri ate nga yewositogwamu ettooke kati nenjogera naye nemugamba nsobola okujja kuba ene wasooka nakolanga essaawa ezisooka nga ye yamaliriza nga nsobola okujja nenkola essaawa zange ezisooka nenvaawo nenzira eri nembabeererawo nemaliriza tomanya in the future kiyinza naffe okubaako wekituteeka exactly naŋŋamba ngenda kwogera ne bandi tulabe kyenaasalawo awo ng'afunye akasajja yayogera ne bandi naŋŋamba tekisoboka tetujja kikkiriza exactly nga teyayogera naye kuba luvannyuma njogera nabo baŋŋamba talina kye yali atugambye ffe twalaba bulabi nga tokyajja nange that is what happened ate namwe akageri ke mutanyega nendowooza mwatudde nga komiti nemusalawo nemunejjako kati nga nzibeerera ddala ku kweno band awali ettooke bagiyita akadop band akadop era nno band eyo Faiza yaleka nenjitegeera Faiza omumanyi oyo president akolako efe omwana oyo n'akadop it's a very beautiful band era mbeebaza kuba nabo balina kye banyongerako kakati mbeera mu akadoopu awo nfuukira ddala memba nga tutandika okukola tukolera ddala akasente guy eyampita okwegatta ku akadoopu yaŋŋamba Zafa I think it was 28th December nga ŋŋamba Zafa omanyi nina kyenkubalira naye saba kiyitemu omubuzi obalaki
ngamba pereza eyo demo yo binyuma ngamba pereza bu video bo bulungi wa performances nkimanyi ogenze ko photoshoot ezenjamu pereza yufananyo bulungi tikale ngamba sabanja kubulira so twaina embaga 28th nga twina n'embaga ku first atulagana ku first ngamba ebintu byonno nabadde mbiweereza Benoni naye Benoni ayagala kulaba narozikiriza nakakana ekyanyamba yangamba tumaze okukola embaga y'abantu singa yakugamba embaga tennatuuka gandi mbugumye naye munnange there is always a way gye na handling such issues because I remember I lost a cousin naye bankubira esimu nga tebamanyi nti ngenda ku stage kola twali tukoledde bayuga chick baali bakuzi baali balina end of year party bankubira nga ngenda ku stage ngamba waayi koni afudde nsooka nenzira ebbali nenkaaba emaliriza okukaaba nzija ku stage nenkola naye abantu basasudde sente zaabwe tebamanyi nnaku yange tebagala nakumanya exactly I have to deliver nembiraba oluvannyuma so kati abakuŋŋamba at that time era nebinaali badde nkola mu kujja kuno olinayo scenario gy'ogamba nti wale lunaku sobola dwerabira nga lwali luzibu nnyo gy'oli nga even felt like giving up ng'olya bikutamye lwakisiddayo mu church n'empeereza after all tebango baali kuba kati emboozi ya koni eyo mulimu abantu bemanyi abamu naye kyokka kyokka kimuggyako ndowooza lunaku lwange olukyasinza okuba olubi mu live band calling you nibakugamba omanyi afudde ate omanyi omuntu okugamba nti afudde nga afudde Friday nga Wednesday abadde waka ali very okay kuba yali yazadde like 2 weeks back najja n'aleetera mama omwana amulabe yajja Wednesday Friday nikatugamba afudde yali azadde. Yes. Were you too close, Mary? We were not too close, but we were in very good terms nga tuwuliziganya kuba omanyi omuntu nti yakedde mulamu bulungi ali very okay babagamba yaseredde n'agwa simna mu kinaabiro naye badde atambula n'aserera n'agwa bagenza omutuukako muteeka mu mmotoka bakutuse pereza katambula it was bad naye kama muumuze mirembe atandikira tugerero zaffe naawe otukira wesisubira nabye nakweka wakwekula yegwe ananagiza paka ebigambo kumbula tobola bakulinda nembanga alina kyagoba laavu yetunda nyonyonga butunda kirena nkuba nga tuli babiri kirena nkuba agawalayo no mwana nkuba ono mwana matala newotamulisa matala ono keki ya madala etayagala butala zena simagwe muntu esosi bintu akambi munju akawumbiri bakateekawo kyakaza namusima. Have you ever fallen in love? I've ever. When was that? Muri campus? Because when was it? I've ever. Di. Nayagala omwana w'abandi. Naye! Abantu basimu. Wafuna obudde. Basajja ng'oyo bw'omusanga bakuba ejjinja. Kuba ejjinja. Naye kali nkuba akafaananyi nga Zafaran osanze ekisiwo. Simulinaako buzibu by the way. Oyo gwe twagala okuba amayinja. Lwali. I keep no grudge. Njagala nnyo eddembe lyange. I choose peace over everything. Yali mwenzi, yali tabeerawo, yali tabampulira naye naali byogedde. Byogedde Zafaran, amanye nti ensobi yagikola aleme ku mulala. Omwana oyo n'agenda emitala w'amayanja neninda okukomawo waneeno. Yasooka kulaba balala. Nga ndina mulwadde kuba yajja yali amanyize munona ku kisaawe najja ngamadde ku kitanda yandaba nkeera n'okundaba yandabako kato natambula n'agenda mbakazi abalala. Omwana oyo n'okumpulira oba nka recording akawulire waligayo omwagala ebyaddala yagenda for 6 months yagenda China nga temunnagenda endako awo njagaddewo nnyo nga temunnagenda olwamusinkana otya
when nali mbeera nga kivubuka kyambala bulungi okusooka yalina birthday yali mu illusion kati be nali mbeera nabeewaka alina okutegeera kyeyakola nkyali kikyamu aleme kuddamu kikola ku mwana w'abaana kasita yeetegedde yagenda China for 2 months nali manyi akomawo myezi egy'ebiri laba atuuka visa yo bayaggwako kati nali ogenda Vietnam arinewinge byonna nga bikugamba twali serious ffe boolaba kakitegeeza tusimanyi lwaki wanyiiga kuba oba byonna mwabyogera abalala bagendeyo ne basirika yagenda Vietnam n'atuuka n'atandika okukola I'm sorry waliwo ngambye siyombera mu studio yagali nyali Andrew mbimaze ye Andrew Andrew yangambye nti siyomba oli muleke musonyi Andrew tuleke toli mu interview ya lwaki weteekamu obeera nawe tukwogereko tukutumiddeko Andrew so bwagenda nali manyi agenda ku renewings adde mu China akomewo kati agenda otuuka Vietnam ate nga waliyo business n'abeerayo emyezi emeka emirala ena oyino tokyategeera oba yagenda okudda n'okuvaayo ebiseera covid yali atabuse nnyo eyo nga batandise okulookinga abantu babaganye okuvaayo ogamba wange bagenda mukwatire Vietnam Mukama n'ayamba n'akomawo omukulu mukudda yandaga macuwa nyabo era ddala macuwa ng'ate mukazi y'omu gwe tuyombera leero n'enkya naluli naye kinsanyusa nakati gwa China tetukusanyusa twale yakumye kati gwe tofunangayo omulala I moved on. You sing someone? I was. Chichi. No, yagenda ebisobola tambula nga taliiwo abaana bakintu tubeesonyiwanga nono naye yagenda London gye yadda ono otuuka n'olaba n'obalabalamu ebitabo bwoti n'obalansinga booti ng'olaba eninga nnyo kwono n'oli nedda ono bwe twafuna omulala naye yali wa tours and travel kale tubaveeko baekisi tubaleke bayinza okujja waneero ne bakuma omuliro ku kizimbe kyaffe ekyamasengere okyayogera nabo uno wano agamba ki aŋambye naye mukama oyo mpereza musa wankola bubi ddiya lwakuba munaye namusonyiwa naye erinnya lye bamuteekako tolyogera singa omanyi kye bakuteekako muganda wange wamukoowa olimba naawe nze nagambye I don't keep grudge nakita nenkivaako tulikirya naye nze Zafaran bwe tuba twawukanye matumba mufuse balabe nze tebankyawa wanje utandika otya okunkyawa wali how do you start vow era kati singa Dennis we don't talk I don't keep grudge oyogera ne bamutera kusima olimanyi kyewakola kyoza kyali kikulu anyways bibaawo mbo yeah but I moved on and we're all happy and good mwagaliza bisinga naye njagaliza bisinga mukyayogera bulungi nnyo kati oli obaawulira ata kuba kati gyewayombera kwogera n'oli munange waawulira naye am okay ekyansanyusa nti naye wambogo nga nze so bweyafuna namanya omukisa guli mufi ab'enogo twale wekaza so kati oli awo ndi wano ndongo kati gwetebereza singa mbadde n'omuntu n'alibadde mu studio mu essaawa zino omani ono gwenda basinga wooli kwono petason singa wooli laba watudde ddala amazima singa wendi anti kakati awo oli wasikiramu agamisiza nze tonfako kati olaba olina maneja bo kati bulira awo no weyogedde wakulu nansonyiwa okujjayo eri
should we say yemu ku challenge abantu abagwa mu mukwano most especially abayimbi abakyala bwe bakiluzingira ng'ofunye omwagalwa nga ye ekifaananyi kye kirala nnyo bwe buzibu obwo ate no wennenyezaamu abasajja ozze onsanze ndi mu ndongo you know excuse me, my life is a night life so lwaki oba otekawo embeera guli mulimu gwange ozze nkwagala nnyo nkusaamu ekitiibwa but I have priorities I have targets to reach I have a goal I'm looking at lwaki oba otekawo embeera sijula abasinga atukanugamba yalina ono luli naye kati alina ono manya kiba kiganye kakati nze akivuddeko nensooka nentambuza ekyange kiri mu studio wala kuba manager Peterson nganfunayo omuntu amunkubire bana wabe wakubira Peterson esimu afulume studio yonnemesa please takuganya otudde wane wawale omuyimbi tonganya kumubuuza bintu byenjagala anyways ali ku mulimu naye era kati ntegedde lwaki oli ku ndongo yokka anyways omukulu akugamba waliwo ekijja pray and kiyitemu mbasaba kiyitemu kati ku 1st of 2022 ngamba beno nayagala kusisinkana yali Saturday ngamba ku Monday beno ayagala kulaba beno zali enaku z'omwezi 3 aya tusobola so munange ndaba esimu nsogera kujaga esimu nagivuddeko extraika atandise okusindika emessage ez'okupita nagivuddeko ekyo kinyambe okuba kati ebirala byonna mbadde sikukkiriza kati naye ekyo kinyambe she's confusing her X please leave us we continue with our interview twakugoba kyaggwa wamago on so ekyamazima natya mumitize bwe baŋŋamba nti ogenda ngenda kwogera ki bagenda kumbuza biki naŋŋamba totya beera ize webeera bubezi ize do what you're supposed to do naŋŋamba toyambala nnyo don't do makeup be simple nze kale ngenda kubeera simple nyambala nzijugira baŋŋamba okubeera simple naye nakeera mu ddi tikufuna ngatto webagambye abeere simple nga nga teziggwanga ndabira ddala neetaagayo kintu ekiyinza Oxford akalungi awo akagumala nenkubaka kispanti kange bulungi wakulirako mubalenzi anti mpulidde kagumala kiggwa obitegeera nemanya onfuna ozowuli yeah so nengenda we had a meeting nze Benon Mami Julius Eugene abambuza gwani why do you think Swangs Limba walimbira wani recording walijawa things bintu ebitokumanyagana olonga bakonyemu da stamp obanga mukyali mu process that was our very first meeting okay so bwe twamaliriza okuwayamu nga baŋŋamba tugenda kuwa oluyimba luno but go listen to the song lukwate bulungi sawa yonna tebambulira lunaku sawa yonna tukuyita oluvoicing imba bali babita Sweetheart the first song you released exactly angenda nebaka kutuloze ate munange tewasinkanye baka na assignment uliriza Sweetheart kumukwata nga speakers tezibeerako kintu kirala kyonna mu nyumba 24/7 Sweetheart nenziwandika nempandikako ku lupapula nempandikako mu simu kyakutwalira bbanga kyodekwa I think in like 2 days donna kyakwanguyira lwansonga walina mukali anti nali simanyidde koze ngamba sawa yonna nkuyita ngamba sawa yonna nkuyita okay so kyanyamba yampita Friday ngenda Friday nendo voicinga ne bomba producer bomba yes producer bomba wakola nayimba nga netegese nga buli kimu nkimanyi nti twakola ne tukola verse yonna abamu agamba verse tujawulemu yimbeko kano yimbeko nakano
bayonna na badde nniza ogende ne mu chorus amugamba munaye nedda at least manyiiko ekitono nti vasi weggwa soka ne tutereza ekyo ne tugenda mu maaso ne tuluko olulimba ne luggwa so nga baluweereza bino nasooka ne nti omubuuza what's the feedback nakoze ntya mukama wange olwo otandise okwogerezayo naye already n'oluyimba lwennyini dumpeereza oddukwata luweereza ku simu yange kati nga njogera nenjomaiyo naye ekyamazima ntidde kino akagere kali nti yayogedde naawe beera ize kakkana mubuuze bosi wange what is the feedback when namubuuzanga ngamba sorry I wanted to talk to you naye mbadde busy good thing you text konze kale oba naye yali alinda obalaga enti oyagala possibly kuba ekintu kye bayita enjala kikulu nnyo mu music industry olina okulaga enjala nti oyagala so nga ngamba luyimba lulungi but I feel like you can do better should we have another take konze kale mukama wange tuwatyamu of course natya oba gwe mulundi okusosola banga kyatayagadde oba musawundingire bubi oba benyinde bibiri ate obuzibu bujja luno ate ye yali mu studio yaboisinga jukira ndi mukiri bosi wange oba agenda kuwuza ki oba agenda kuwulira ki nga tukola oluyimba tulumaliriza nga ngamba kale kampulirizeemu nja kukubuulira nti kale mama Zafa I feel like the first take is the take kati yali ava ki no maybe he thought he would get something better out of me koze mbadde ndowooza ate ye mukubaawo ku kyandibadde ate kyanjawulo nange nkimanyi kyalibadde kyanjawulo nnyo naye already nalina fear mu nze so I was not confident and I could not deliver twalimu babiri nze mweka n'atuuka n'ayita owookusatu producer Steve Keys nga jangu nalabika gwe gwagenda kugwa anaabeera free Yes, noticing. Maybe Kugwa Navera free. Okay. But the first take was the take. So I think after like 2 weeks, Amazobedao, but Wakoleda, Taska conversations, Joseph Camilio. Area Tambula, everyone was talking about it. Yes. But Wakoleda Taska conversation, Jose. Banga. So I think I had to sign shortly after that. Every time people are not signing. That's in a signing. How was fun? Omukulu n'afuluma mu kokatini omukulu beno ati bwe yadda tusayininga Julius nga sinamuwulira nnyo yajja muddi mwali lwakuba nti munanga kwasaganya bingi and omukulu ye yali ennyo mu music department they're all there but mamu gogamba nti maybe ono mwangu wakutuukako okusinga oli kwasaganya bingi. Why is Biboyo? naye na department yekyalimu yali muki oweeyo mutumidde nnyo mwagala nnyo mwana tu asigale nnyawe by the way mwagala nnyo because he really supports me so much so much era yonna gy'oli Biboyo banange you're the best kwagala nnyo munange. So signing a Swangs? Yes, naingira January, I signed in March 18. Exactly. Namalo kusayininga neja wagenda bera bitya olosooka kugwa mwani awo nga wakayingira mu bufunze ogwa mu mwini byomu mwini tayaliwo waliwo ababeerawo bulijjo abakola nenga byanda bangamba this is the day naye katemuke nina kavidio kinalaba nabanga zazawu yaliwo. Yes, yajja naye yajja I think yajja nyingira boardroom. Yes, yatuka nyingira boardroom. Okay. Nomaliriza okusayininga tawo tutuuka mu kwogera I was overwhelmed with joy nali sikikkiriza kuba wali bw'oba tonnateeka mukono ku lupapula watolinawo kazannyo kampani zonna tobawona kazannyo exactly watolinawo kazannyo konna so nkyagwa nagamba kuba okuva lwe nayingira essaala yange yali Mukama Kiggwe ate nga
obagamba nti ne bwe kyatuuka nasigala neebaza Katonda nti I signed in the shortest time okusinga abalala bonna. Mu myezi 3 nali nsayingiza abalala kibatwalira waliwo lwaki bekyatwalira omwaka waliwo ab'emyezi 6 awo bwe mmanyi era omwaka so kati bwe nabirowoozamu byonna bwe baŋŋamba okubaako kyenjogera I was just hearing kasira bakyakwogera nali be nervous nakaba bukabi nga ndibwendinga thank you but you see. What is so special about Swangs? Nga tuvudde mu kusayininga omuntu woyogera Swangs omuntu kye kikugira kikyoyinza otugamba ku Swangs kye tutamanyi kiri mu nsi eno eyawabwe. Webutugamba ebintu bimala kucyakalana kakati ganagambe bolowooza geyena eri bweru waggulu. Bolowooza geyena eri bweru waggulu ne geyena eri mu ggulu. So so ebirungi bingi nalaba nga I've opened a new chapter of my life. Nga ndaba bwe luba nga lubadde luggi nina oluggi lw'empisa emu nina wembotodde okubeera kungi awo okutya saasooka kufuna nasooka kusanyuka. Yes, because lwali lwakusatu lwe nasayininga baalanga Friday. Ate ku Friday lwe ntandika okutya nafuna amasimu gesifunangako obulamu bwange bwonna. Baalanga ssaawa zaali 7 ogw'emisana. Nakubirwa amasimu esimu yange yavuga for 2 hours non-stop. Nentuuka nali manyi bino ebya koodi nenjiteekamu koodi kati message nsandika okugira tutu twawulidde mpaka twawulidde. I have tried to call you anti najiteekamu koodi nali bagamba teriiko. I have tried to call you WhatsApp olina bewakwatayo nasooka nenkwata abaasooka naye kasa namanya nti kiri nti balanze simu nenjita. Ennyumba gye nalimu ekisenge kyali kinene osingako wano naye natuula mu kasonda k'ekitanda nezinga bwe nti nga ndi mu nnyumba bw'omu sirina gwe njogera naye ekyamazima nafuna okutya okwasinga mu bulamu bwange ku lunaku olwo. Nga ki ekireeta okutya? Amasimu agankubirwa nalaba nga buli kimu kikyuse. Change has come and no one can ever be ready for change. Nasayininga nkimanyi ne bagenda okulanga ndumanyi naye kyampitirirako. Nasooka nembeera abo nensirika so nina mukwano gwange amuyita Winnie Success bwe yakuba actually yakuba nga teriiko najja ku WhatsApp naŋŋamba okola kitoyonoona. Nemugamba sigenda kwonoona nambuza oliwa nemugamba ndi mu nnyumba okola ki nemukubira ekifaananyi nga ntudde mu kasonda naŋŋamba nkuwadde eddakiika 2 otuuse wano. Yali mukwano gwoyo yagamba nkuwadde eddakiika 2 kwata booda nkimanyi olabika otidde musana gwali gwaka naye nze gwolaba nayambala jampa nenteekako enkofiira nenteekako masiki nenteekako ne gaalubindi n'olumba Winnie Success nende wawe netuuka namama nkimanyi ino wakigoing through naye nanzikakkanya. badde okusuubira mu kubeera muzi champagne kunywa biki kulya gweri. At first it was different. Nalaba nga I've opened a new chapter obulamu obupya nemmanya kwezi nga bwe natuula n'embirowooza byonna bwe byajja nti I lost many friends. Ba family members bange abamu bakitwala bulala abaasanyuka abachachi banjajenga abagamba omwana atunze omwoyo omwana akoze atya like many things came up. Natuuka esimu nenjita nga sibikula WhatsApp sikwata simu buli kimu nenkireka nenfreezinga. Ekyanyamba kyali kimu nti singa mukadde yali takimanyiiko kyali badde kibi nnyo naye ye nali mubuulidde nti ate maybe osanga kye naali badde neewangaza omuntu
okwepreparinga napreparinga maama wange nti ate ye bwe kyajja yasabanga busabi omwana asayininga ddi bwenanga ye yali musanyufu ate yebaza Katonda banaye Mukama awulidde essaala yange. So later okyogedde kalanga nenda mbutuufu nga nange singa nzo nange mbutuufu. It was tough. So later you recover. Later ntandika okudda engulu awo nimba nga ntandika okuddamu abantu kati abasinganga okumalako emirembe tuwe ku ssente za sign on. Naye nga sente zaaliwo badaye siri musambi wa mupiira kituufu kubafe mupiira tuba tumanyi otikudde ekyomupiira okimanyi nga naye siri musambi wa mupiira bo batikkulira eno ndongo omuntu asanze sirina kyendi sirina kyenina nze nfunyeemu antadde ku level ndala. Yeah, so I think olunaku olwaddako worship team yange gye nalimu at that time bali bagiyita Uganda Matters worship team. They surprised me that evening at Tavern Woods. Ekabuusu wano bakola dinner waliwo ne band ntya nnyo surprises as a person. I have bad reactions to surprises. Okaaba I disappear. Wabulawo ekyanyamba Sandra yanzibirako kuba yakimanyi nobanga okimanyi naye singa bakusulako bisuula. Exactly kyalibadde kirala naye yanzibirako kuba amanyi obunafu bwange. Naffe tukitegedde kati abali mu layini eyo bawale bandi batamuggi bambi ebintu bya surprise nange manage ebintu bya surprise nange. Anyways, Zafa, to cut the story short, tutuuse mu Swangs. Tewatyamu okubanga bakuleese mu liigi y'abantu betwogerako emu ku binyonyi ebiyimba obulungi. I was excited and I was just ready to explore. Okay, that is good. I was ready to explore. Kyekirimu kyekijja biba bitya bakola batya. And I'm glad they really welcomed me. Okay. I was the baby. Even up to nekati okyali baby? Banteekako banzizaako ati. Are you comfortable? Very comfortable. Really? Very comfortable. Very comfortable, and I'm happy that there is someone who has shared a blessing that I shared. Really? Manyi bagamba yagaliza okola kyefu. Akati bwe saagaliza munnange. Tubudde tusooka tubitegeka ebyokwagaliza. Are you comfortable? I am. Kuba it is a big department nti buli omu alina manager we. So you get whatever you're supposed to get, you do whatever you're supposed to do. Wow. At a given time with no excuse. Tulina ennyimba mikakati. Ennyimba nnya. Kapya bakayita bati. Jebuli. I love that. Bwe bakafulumya omanyi nalaba kalenda yammwe bagisharingira. Ayingira olunaku kuba gwe yasooka. Omwana oyo Daginayisi yasooka oddunsimbikira. Engeri gye yalukayipingamu naye nange mutuufu ne nduwuliriza. It's really an amazing song. Mwagala nnyo Daginayisi. Oba lwakuba naye yakoonamu oluyimba. He's a very lovely man. Okay, guys, it's a brand new one coming in from official. Tukoze official premiere yabo. Basaba ne banyabo. Oluyimba baluyita